ku BMTV Africa kwe tuli entabiro y'okumanya era ya byonna Obwakabaka bwa Buganda mpozi wetugoberera ebyaguddewo olunaku olw'eggulo bano abasajja nkweso abasajja miwula basajja bakigatto abalinyiridde eddembe lya jjajja w'Embogo Kayiira Kasibantega Jule abo jjajjaffe Omutaka Kayiira omutaka wa kasolya ak'Embogo oli atuule Mugulu Ssingo ebyaguddewo mwabitegedde bulungi nnyo wakati gavumenti ya kijambi ono simanyanga lutabayisirwe simanyanga tibuhabulwa wannaleero wakati mu kubeera nga balinyirira eddembe lya bannayuganda n'obuwangwa n'ennono batandise okubityoboola naye Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ne buvumirira ebikolwa bino ebya bano abeefuula nti babyakwerinda bakwasisa amateeka naye nga bo amateeka tebagassaamu kitiibwa agasangwawo nga ennono n'okutyoboola obuwangwa obutali bumu. Kale nno Obwakabaka bwa Buganda bwasobodde okuba nga busoolayo bwenyinga enkandaggo ne buvumirira ebikolwa bino eby'okutyoboola obuwangwa n'ennono ku lunaku olw'Omukaaga nga 17 ogw'Omukulu kusaba bitungotunga ab'ekika ky'Embogo temwerabira nti bategese omukolo ku butaka bwabwe Mugulu mu Ssingo ogwo gwabadde mukolo gwa kusaba nga beebaza Katonda olw'okusobozesa Omutaka Kayiira omukulu wa kasolya mu kika kino okuweereza Ssaabasajja Kabaka we era ng'omukubiza w'olukiiko lw'Abataka okumalira ddala emyaka 6 era omukolo baguteeseteese nga bagoberera bulungi ebiragiro ebyabasawo olw'embeera eno gye tulimu nammwe gye mumanyi eya coronavirus baguteeseteese nga balina obukookolo baziyite masks nga bazambadde nga n'okunaba baguteeseteese nga balina obukookolo nga banaba mu ngalo era nga balina nga munnange era nga balina ne kulagala obutobuuka era nga n'entula yaabwe teyabadde mbi mu butuufu nga batudde bulungi nga beewa amabanga era emikolo mingi nnyo ennaku zino yentegeka yagyo bwegityo bwe giteekebwateekebwa naye ab'ebyokwerinda batuuse ku butaka obwo ne balyoka basaasaanya abantu ababadde awo ne bakuba abantu tiyagaasi guyita omukka ogubalagala newankubadde nga omusumba John Baptist Kaggwa ow'e Masaka eyawummula yasobodde okusoma misa naye ebintu ebyabaddewo byonna byabadde bya bunkenke bwennyini. Obwakabaka bwa Buganda bwenyamivu nnyo olw'ebikolwa ebirabika nga bityoboola obuwangwa n'ennono. Ab'Embogo bangi era bagwa mu biti eby'enjawulo era abalina endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi ez'enjawulo za njawulo ddala basoma eddiini za njawulo naye bonna bambogo. Kale n'olwekyo omukolo bwe gubeera ku butaka kifaananako abantu nga bwe bagenda mu masinzizo kubanga emizikiti oba ekkanisa ziyingirwamu era abantu ab'amawanga ag'enjawulo n'ebyobufuzi eby'enjawulo n'endowooza ez'enjawulo ku butaka buli kika ekyo na buli wa kika ekyo ekyogerwako agendayo okubanga bwa butaka bwe. N'olwekyo Obwakabaka bwavumiridde nnyo ekikolwa eky'okutyoboola ennono n'obuwangwa ebyayoleseddwa Mugulu ku butaka bw'ab'ekika ky'Embogo okukuba omukka ogubalagala n'okulemesa abamu ku bataka abakulu mu kika okutuuka ku butaka okubeerako ne jjajjaabwe. Obwakabaka bwa Buganda era bwasabye abo bekikwatako abakwatibwako ensonga eno bagikwate n'obwegendereza era nga kisuubirwa nti ebikolwa eby'engeri ng'eno tebirina kuddayo kubeerayo naddala ebikolwa eby'okutyoboola obuwangwa n'ennono. Ebyo nno ebigambo byayogeddwa Katikiro Kamalabyonna Charles Peter Mayiga